Mukimanyi nti bakadaama mu mwezi gumu bakafa bakadaama abawere 10 n'omusobyo. Nenga percentage y'abakadaama abafa ennyo basinzira mu ggwanga ery'e Dubai nga babira mu bed space. Bakadaama b'omu bed space basinze okufa. Omwana gw'olaba oyo w'obuwala amannya ge abadde ayitibwa Winnie. Winnie yayingidde Dubai ennaku z'omwezi zabadde nga 13 omwezi guno ogw'omukaaga. Zabadde ziweze ennaku z'omwezi 21 olw'ejjo. Omwana ono Winnie n'afa era nga yafiiridde mu ddwaliro. Tamaze na wiiki mu Dubai. Abadde abeera mu bed space gy'abadde abeera. Kwegamba n'abawala bennyini abali mu bed space ye Dubai beebuuza kiki ekitta bakadaama bano. Bakadaama b'omu bed space nga basusse okufa. Nga ne bakadaama b'omu biyumba lisiko Mukama akyabakuumye kubanga bo towulira keesa za bakadaama b'omu biyumba nga bafa ono. Bafa kituufu naye ate ab'omu bed space ate zo keesa zisusse. Kati guno omwezi gwokka kumpi bakadaama bakafa nga 10 n'omusobyo. Era ng'essawa zino bali mu kukola butaweera kulaba nga omwana ono akomezebwawo Uganda aziikibwe. Winnie ava mu bitundu ebyo Masaka Villa Maria gy'ava. So bw'obanga oli kuno ng'omanyi Winnie yafudde. Yafiiridde mu ddwaliro. Bwe yalwaddemu awo katono ne bamuddusa mu ddwaliro n'afa. Nga talwadde yadde n'olunaku oluwera. Ne Dubai tagibugumizza. Kasobola kutuuseeko ebisingawo oweewulirireko. Video gimpereka like. Sejusa Dubai. Ono mwana gwentadde wano yafa ku lunaku lwa Monday mu Dubai Deira. Era nga ssaawa zino bali mu kumusondera ssente maite ekyakwatiddwa ekyali mu ddwaliro oba tuliyite eggwanika. Omwana ono yali yakajja mu Dubai wiiki emu. Yajja ku Monday n'afa ku Monday. Yali mupya mu Dubai Deira. Kitegeeza like ali embeera ze tezimanyidde weather gye yali azzeemu. Ebiseera ebisinga abaana batera olwala. Okyusa environment otera okulwala. Ebiseera ebisinga n'abaddayo Uganda nga muvudde ku ddungu mulwala. Awo mmule mirembe ono omuwala amannya ge nga alina n'esigenda gaasanguza. Mpeereddwa messages nnyingi ku lw'ono omuwala. Naye abaana batufuddeko within myezi 2 nga bali mu baana 10 naye nga tewali mwana wa accommodation yafa. Abaana bafiira mu bed spaces. Ensonga ezibatta ezimu tugenze tuzizuula. Ensonga ezitta abaana tugenze tuzizuula era nga tugenze tukuŋŋaanya obujulizi obwo obuleetera abaana bano okufa. Lwaki abaana basinga okufa baana ba buwala? Tugenze tusunsula mu ezo ensonga abaana b'obuwala lwaki be basinga okufa era be tusondera essente. Abaana basinga be basondera essente abo abaana baba ba buwala. Weegendereze mu percentage efudde ku baana almost 19 bawala oba n'obutabaako mulenzi. Oba okitegeera. Ate ne areas ze batambuliramu ozimanyi. Areas ze batambulize bafiiramu ozimanyi ki ekibaawo. Tugenze tunoonyereza ne tulaba mbeera ki ezireetera bano abaana okufa. Oba okitegeera. Ono omuwala yakafa mu bulumi obw'ekitalo. Bazadde be nga yakabasiibula mu wiiki emu. Najja n'afiira ku Dubai. Imagine obulumi bw'oyinza owulira ng'omwana we abadde yakagenda okukola. Mu wiiki emu bweti ne bakubikira nti omwana we yafudde. Weebuuza ki ekimusse nga yavuddewo nga mulamu. Nga biva ku bannaffe be tuwangaala nabo. Era ng'obujulizi tubulina tubukuŋŋaanyizza obuwera. Era nga tugenda kwasanguza ebyama ebyo. Oba okitegeera. Kuba tukooya abaana okufa mu ngeri etategeerekeka. Buli kadde tunaabanga mu kusonda Abannayuganda bafa mu ngeri etategeerekeka. Lwaki tetugamba nti babogobe bafudde? Lwaki tetugamba nti mawanga malala ge gafiisizza? Naye ffe abaana bafa mu ngeri etategeerekeka olwokuba tebalina mwasirizi. Teri alondoola. Babakola kye baagala kuba tewali alondoola. Teri agoberera. Kale ekyo tugenda tutandika kukizikiza.
tugenda tandika okizikiza lwaki siba companies lwaki saba accommodation nabo twalitegedde kuba waliyo information eva mu bannayuganda ne lwaki mu zibed space vidiyo ejja gyendeeta kwasangusa bimu ku bino kubitta baana nabaani ababaviirako ebyo ngenda bireeta mu bifaananyi n'embujulizi kuba tukwoye enkeera aba victim gwomusajja ali enkeera aba sistawo nga yafuolinze victim muzina ensonga kuba abaana baba desperate okwagala okukola okufuna sente ne bakomekereza nga batadde ebintu ebitategeereka bullshit oyo oba okitegeera babaleeta bamukozeseza obwamalaaya oluusi alwadde tebamukkiriza kulwala abagandi mulwadde tebakkiriza nti mulwadde bamutunze ba Nigeria oba okitegeera eyajumani babatuta ajumani kwegamba newege nolowoozaamu situation kyeno gye bayisaamu abaana ng'ate ababayisa bwe batyo bannaabwe era bannayuganda bannaabwe nga tafaayo ku mwana wa munnaamwe eyisizza atya kati essaawa tuwenjula essubi at least tooke ku luyiira tulabe omuddo ogudde omupya nga mulungi omuddo ogudde omupya nga guzze mulungi gwa green bulungi kati gulabika gukaza oluyiira twetaaga okulwokyamu mutereezeemu oba okitegeera nsaba vidiyo eno typinga RIP etambule etuke kuba erina otutuukako bazadde tusaba katonda abagumye ku baana bammwe bwe mufiiriddwa mu zino ennaku naye naffe tulwana buteddiza tuzuule kiki ekitta abaana bannayuganda kuba enkyabanze oba mwannyinaze kyetwewala nawe kennyini akyunye omwana wa munne enkyafu walinga victim oba sisitawo yennyini nnyini kaso yessaawa twoke ku luyiira essubi eridda libe eddungi tumanyi tetusobola bizikiza fule naye ate tusobola olimitinga kukku ne tukendeezaako kko so mwana yabadde azze kuba kyeyo naafa mu wiiki emu RIP mukama mumuuze mirembe linda vidiyo yange ejja nzija na bujulizi nakwanjuluza nakwokya luyiira sejjusa Dubai. Allahumma lak. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Muksakare. Subhanallah, ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno, mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuuti okulwa emitiiyana ye Haji Muksakare. Salamu alaikum.